ke kaseera tabawayiriza ate mbawayiriza ki rugambo ki omuntu averi n'akugamba okugamba naye princess omanyi gundi na musanze ne gundi wali ng'akulimba kati nawe bankubuuzizza mbuulira ky'olabye ebwo oba tomubuuzizza tongamba ate gojja abagema nyinza okubuuza nti mbuulira kino mpulira njagala kimanyi okingambye bano bwe muyita nti barugambo oyo aba teruba rugambo kuba nkubuuzizza kakati gwe ekituuse n'okubanga mu butuufu oli abatawuni ba Farawo baakutuuka mpaka wano notera okubaza nno kiki ensonga eyo gy'owulira muli yatuuka n'okubanga mu butuufu ogamba naye obadde obaveeko dde kwani ate obavaako tebaviikako tebaviikako bannange nze bansobera anti bulukya bazaala nogamba oba ono mulala oba ono anakyuka naye ate ekizibu obulimba bannange nze saagala ne bwabanga muwala mukwano by the way nze saagala muntu kunniba princess wafunako omuntu ayakulimba n'akutuusa ku ekyo bannange yanimba amazima mpulira ndaba nga manyi ali bizanimba nze sikikolangako sisobola gwe weeka gwe njagala Jesus Christ nenga gwolaba kumukutu kwetuli Tronaz Media amanya Tronaz nana bagamba nja kubaleetera buli kyoyagala buli gwe kyowulira ng'ogamba nti kino kasavu kanyama kwetuli nebaza mulabi wa Tronaz Media mwenna owekuumira ku mukutu webali kusubscribinga kusharinga commentinga mwongeremu ku maanyi mwongere kusubscribinga mwongere okusharinga mwongere okubanga mu commentinga ate mutuwe likes buntu obwo olusi bututuga naye munnange namwe mukimanyi nina okwongeramu ku maanyi program ebiwoobe mu nsi y'omukwano ebiwoobe mu nsi y'omukwano mwena mukimanyi kyekyo ekitambula community ebintu bwe bitu kyani kwata gondi kwa bintu byakubeera nga embeera bwetyo bwetambula nga tulina omugenyi waffe Princess Shan. Yes. Yoyo agambye omubwati. Omubwati. Waliyo mulala. Tali. Bazaala nzimuzi. Oh no. Buzaako omulabi wa Tronaz Media. Omulabi wa Tronaz Media. Yenze Princess Shan. Shan infuuru baligamba nti Sharon. Yes. Sharon. Kale tugende ne Shan tetujja kweruma lulimi. Anti oluzungu lungi kirabika. Kale oba ng'oyimpita Princess Shan. Kikola ya. Okay. Ye Princess Shan agamba nti guli otya gy'oli mbamanyi kati munaatera okutandika tuwe ku namba ye tewali namba wa. Nga bajagaza ki? Bamujagaza ki na? Obuuza? Obuuza kye bajagaza? Ajagaza ki? Bano batabani ba Gondi ba Farawo. Batya. Obatya? Olwatuuka. Nze sasi y'abuntu. Batya. Balimba. Tebategeera bwobola batabani ba Farawo baya bajja wanze simanyi
tebategeera balimba tebamanyi kye baagala olwatuuka kyali kiki ekikutuusiza n'okubanga olowooza nti tebamanyi kye baagala banimbako ate nze sikwatagana na bulimba batya mboozi nno mpanvu genda simbula embalaasi nti olwatuuka nga nfuna mutabani wa gundi nga nafuna mutabani wa Faraawo nemwagala tolabika olina laavu nze nina laavu ogisindika busindisi n'eseerera bwe mba nkwagadde weesiima ate weesuneko simbula nkuwa laavu naye ate wetutuuka ku bulimba oyesiba awo tetukwatagana sirinaawo Luganda ku bulimba olwakulimba ki nti okukiitinga kiitingi heartbreaki ebirala byonna kale limba nga bw'oyagala naye bw'otuuka ku nkiitinga ate n'oteekako ak'okunimba nti tokikola ate nga mpulira muli nkimanyi naye abantu nabo oluusi babeera n'olugambo naye baleeta eŋŋambo naye bannaye mbagamba mwenna abakyankalanyize mu mukwano gwa bannammwe lwa lugambo mweddeko ke kaseera tobawaayiriza ate mbawaayiriza ki lugambo ki omuntu ava eri n'akugamba okugamba naye princess omanyi gundi namusanze ne gundi wali ng'akulimba kati nawe nkubuuzizza mbuulira ky'olabye bw'oba tomubuuzizza tongamba ate gw'ojja abagema nyinza okubuuza nti mbuulira kino mpulira njagala kimanyi okingambye bano bwe muyita nti ba lugambo oyo aba teruba lugambo kuba nkubuuzizza kakati gwe ekituuse n'okubanga mu butuufu oli abatawuni ba Faraawo baakutuuka mpaka wano notera okubaza nno kiki ensonga eyo gy'owulira muli yatuuka n'okubanga mu butuufu ogamba naye obadde obaveeko dde kwani ate obavaako tebaviikako tebaviikako bannange nze bansobera anti bulukya bazaala nogamba oba ono mulala oba ono anaakyuka naye ate ekizibu okulimba bannange nze saagala ne bw'abanga muwala mukwano by the way nze saagala muntu kunima princess wafunako omuntu ayakulimba n'akutuusa ku ekyo bannange yanimba amazima mpulira ndaba nga mmanyi ali byo zanimba nze sikikolangako zisobola gwe weeka gwe njagala Jesus Christ nenga gw'olaba takwagala ayinza kuba onjagala naye atonimba kati eyo laavu bukakafu ki bw'olaba nti akulimba wadde wakubaawo obukakafu ng'ojjako omuntu kugamba bugambe ne bukakafu ki bw'olaba nti gwe wakitegeeranga tyo nti onaakulimba nasooka kuloota sooka ondekemu awo togenda wala kuloota naloota nti ayinayo omuntu oli mu kirooto oloota n'ogamba nti gundi nkulaba alina omuntu ate nemubuuza kuba nasooka loota nti bali mu kuggyamu olubuto lwa myezi egyo ena n'omubuuza nti owaye ani gwe waggyemu olubuto nemubuuza nti no yankubira essimu nga ndi mu kirooto nno yankubira essimu oba yeerabira okugijjako kati ye naddawo mu kugamba ye n'omuwala olugjamu si lugjamu ogenda lugjamu bakaayana bali mu kaayana essimu yagireseeko naye ndi mu kirooto
ate awo nenvaayo mu kirooto kyange mubuuza gusi naye omukazi ayina olubuto gwe mwagala kujjamu nagamba nze siina nagamba nakwata wanene oyina olubuto bannange mugamba gusi byenkubuuza si byonziramu onziramu birala nkubuuziza ssebo oyina omukazi ayina olubuto demukaya n'okujjamu agamba sisobola gwe mukazi gweka gwenjagala obijjawa bino bino bijjawa ewaka nimugamba okay nekivaako era nakivaako nokita nogamba ekirooto kireka kinnimbye kireka kinnimbye naye siteera nnyo kulootanga ekintu tekiriiyo mpaka leero solabula kati awo gye nali nkolera neyiba yaleeta omwana agenda okuyiga ebya garage omwana nga mukiga nze simanyi kuddamu bulungi olukiga najja nagamba naye princess wange omusajjawo ayina abakazi babiri olugambo nnyini nti nedda nti ye kati oli wakubiri oba ogwasooka kubanga namusisinkanye ku kanso ku ddwaliro ku kanso ng'alina omukazi nga batambula bava eno wansi nga bagenda waggulu ate nga nze nali nva eri naye bannange nalina akasimu katono neegala nkuba akafaananyi naye nga akafaananyi tekasobola kufunika ne bagenda omuwala n'akwata akaleesu neyeezirika ne bannaaba wali ku kataapu bagenda mu gundi mu antenatal wali wawandiseeko maternity ward kyekyo kye nasomako oli kyakugamba kyali mu kungamba fizikale naye walooseeko webale kati nentunula nembatuna bwe nti bano nentambula kati nnyabo ombuuza gwasooka oba oli yasooka nange namuddamu nti oli yasooka nze ndi wakubiri nempulira mu mutima nga akugamba naye tamanyi akufumita ffumu kyannuma esimu yange seekyo yali nga yafunamu bagiba by the way kati nga nina akasimu akatono yamukubira sebo oli ku ddwaliro olinayo omulwadde kati nze omutima maybe gungamba oba olinayo sisita wa alwadde omuntu gw'oyagala tonabakukiriza 100%. Nga sinabakikkiriza omutima ne gungamba maybe alinayo sisita we katete waliyo sisita we kirabika yoyo maybe nangamba siri ku ddwaliro najjako essimu immediately naddamu nankubira wangambye ki obadde ku ddwaliro olinayo omulwadde nange nzije mulabeko angamba ku ddwaliro nabaddeyo naye bangambye ngenze nfune akakatu ka covid ekiseera ekyo bali baguddewo dda like nga tekyaliwo yawona yebale naye nga yagenda kufuna akayizo ka covid okyogedde kati bwe yatuuka ewaka yajja ne ka hepatitis B nangamba ku ddwaliro anti twali ku church juzi ne bagamba mbu tugende tufune ka covid vaccine kati bwe natuuseeyo ne kabula nze kwe kufuna kana ka hepatitis B kakadi kaako kali awo ennaku z'omwezi zeezo anti alina okuwa obukakafu yategedde dda gyawunye oli tamanyi bye yamugambye waloota waliyo neti nze simanyi
kati nangamba naye abo abakugambye ebintu ebyo Bavaawa. kitegeeza baagala kuto amaka gaffe baagala gatta mugamba omuntu ekintu ekyo mwana muto si musajja mukulu nti oba ayagala kunkwana ayagala nkole ki mwagale kati gw'ogamba otya nti ayagala kutta amaka gaffe angamba ntwala anteekeko nti nkoze ki kituufu yandaba nemugamba nze ebintu ebyo sibikola nangamba nalemerawo nangamba nze ntwala nteekeko nga ndaba face to face lwaki bamugamba nti ne mu kirooto jangu nkutwaleyo ekyo saaki eso tekyajja naye namugamba bwentyo nemugamba naye anyway nja kimanya mwekibanga kituufu agamba kale tusigalaawo nga bulamu nga butambula kati baali lumu nendoota omwana ku makya 12 awo nti omwana we ali mu kukaaba oloota ndi mu kirooto omwana w'omwami akaaba iye nemuzuukusa sebo omwana we ali mu kukaaba angamba omwana kigwe wali oyina omwana gw'oyina mugamba nze mpulira omwana we ali mu kukaaba ate kituufu mbadde mu kirooto naye nga ndowooza mbuuseewo nga sina kuloota mwana naloota nti bali ku ddwaliro bazaala oli yakugamba bagenze mu maternity agenze mu ddwaliro naye ate yangamba olubuto luli myezi nga5 ate nange okuloota nti bali mu kuzaala kyali kiseera noddamu n'oloota nga omwana bagenze mu ddwaliro kuzaala yagenze naye nga ndi mu kirooto naye saakimugamba ekyo nasirika naye neebuuza lwaki ndoota bino ebirooto lwaki mukama tobindaga ne gungamba lwaki tosiiba ennaku zo7 nosiiba 7 days bwe zaggwayo nenteekako 3 days eza dry njagala mukama andage amazima nti gyali oba bino byoloota bibyo ekyaddako nendoota omwana ng'akaaba nendoota ali mu kwoza ngoye yali atera okunyambako okwoza engoye bambi omwana omusajja kati mbu mu ngoye ze yayozaamu obugoye bw'omwana akuyamba kugamba oli mu kirooto akuwolezaako ku ngoye naye ate olaba ayoza in reality yali abikola ng'anyolezaako sometimes naye no mu kirooto nenkiroota nti nno ali mu kwoza naye yayozeemu ongeyo z'omwana ne bu toopu bonna bw'omukyala buno bu vest open tops bonna bw'omukyala oyo ekyo nenkireka tewamugamba ekyo saakimugamba nakyo n'okimira ebiwakamira 2 osirise naye nze kati mbigamba ate Katonda ndaga ekituufu kyennyini yes awo nendoota omwana akaaba nemugamba zukuko olera omwana wo mpulira omwana wo akaaba mu kirooto like namuloota nti omwana akaaba kati nze mu reality nemuzuukusa waayi zuukuka ndoosa omwana wo ng'akaaba yes omwana wo ali mu kukaaba nagamba nti omwana ali mu kukaaba nze muwulira akokwekanga ako tekabula naye saakifaako naye bino ebirooto byendoota ensirika kati kiseera kye natandika okuwulira nti ndoota ebyo ebirooto nempulira nga mwetamiddwa mpulira sikyamufiiringa mpulira omutima gungamba mwesonyiwe muveeko namugambako nti okimanyi nti olunaku lwe ndikimanya kituufu nenkakasa
oyina omuca bituufu nja kwesonyiwa. Twali twakola dde endagaano nga tuli waka ewaabwe. Olunaku lwe yantwala ewaabwe tuli mu kisenge kyaffe twebase. Yansuubiza sigenda kukiitinga. Naawe n'olayira? Sijja, kubanga amanyi nti wakyoga ate mu Luganda okwo ihali. Ebbuba. Nti ebbuba. Si bbuba. Okubeera kale nti amanyi okubeera abakyala babiri ekivaamu butemu. So kati kubanga buli omu abeera abuba bwagamba nti agenze wagguni kale nti simanyi kyoga mu Luganda ihali oba kyeki mu Luganda era kivaamu nga buba kubanga ono abeera abuba. Ebivaamu si birungi. Gamba nkimanyi, so sobola kufuna mukazi omulala, sobola kuzaala omwana, ebintu ebyo mbitegeera bibi. Ebivaamu si birungi. Nemugamba nemukusayininga akakalu kammwe. In case ng'okikoze nozaalayo omwana katugambe okole buli kimu ky'oyagala kubanga sisuubira sigenda kikola. Naawe n'olayira. Bw'okikola nze nja kukukyawa. Nkomaawo. Oba nina olubuto lwo oba nina omwana wo awo wengenda okukoma. Ate omwana nja mugamba kitaawo taliiyo. Yalagawa? Simanyi, nze yanfunisa olubuto naabwe. Ekitonde ekikazi. Omwana ng'omugamba bw'oti? Kugamba byonna oli mu kubimugamba wali? Kigenda okubaawo ng'amaze okundisappointinga. Muli mu kakalu kammwe? Ne kaggwa. Kati okamujjukiza wano? Ate nze saatawana na kugamba nti mujjukize. Ndowooza muli yali akimanyi. Kati okuloota omwana ng'akaaba nenkireka naye nensigala nga nsaba. Omanyi oli mu kisenge ofukamidde oli mu kusaba Mukama mpaayo omusajja ow'ensonga ng'awulira. Oli mutemu. Ofukamidde wano osaba? Ali wano atudde. Omwami waali wali naye gwe oli mu kusaba Mukama nsaba ompeeyo omwami ow'ensonga. Kati ow'ensonga ki eyo? Anjagala atanimbe ankiitinga. Yes, okukiitinga nkumanyi weekuli. Naye ate okunimba wemba nkubuuzizza atagenda okunimba atirisimbuulira amazima. Ebyo mbigamba Katonda. Ampulira? Musaalayo. Musaala yange. Awulira buli kimu. Awulira buli kimu. Bwe nava musaala nambuuza. Oyina omusajja. Oli business nnyabo osaba musajja. Anti wemba nina omusajja animba. Nze kati njagala Mukama Katonda ampa omusajja. Atanimbe. Ambulira amazima oba kizitowa kitya. Oba kato sitaani yamukemye n'afunayo alaba ansingako. Akiŋŋambe munaye nsonyiwa nakoze bwenti naye kikomye. Awo tuba tufuna solution. Kati ekyaddako Juka sinabakakasa nti byendoota bituufu. Awo nentandika omuwa plan nti omanyi bw'oba oyinayo omukazi. Nangamba sirina. Sisobola funa omukazi omulala ate ggwe. Kana amatabuta. Sisobola kukiitinga. Tekisoboka kubeerayo. Ngamba kaŋŋume. Kale naye one day nze nkimanya amazima gajja kuvaayo. Kitegeeza naawe watuukanga mu birooto muli omutima ne gukugamba nti kirabika bituufu. Kubanga kyova walemerako mukono bwe mba ndoose ekirooto nyinza okukiraba ku muntu omulala obudde obusinga
oba bwe mba sikirabye ku muntu mulala oyo gwe nkirootedde gwennyini kijja tuukako. Kati nze nali mpulira muri omutima gungamba essaawa yonna amazima nja gamanya. Kati ne mugamba nkuwadde emyezi 6. Gumu 2, 3, 6. Ekyo natandika okimugamba nga nakatandika okuloota ebirooto nga sikyamufiiringa. Ne mugamba ssebo manyi nga omwezi ogugwako nga mugamba kati ogwo egyo 2 kusigaddeyo emyezi bwe giti. Olwo emyezi 6 bwe giggwako okola otya? Imuviire. Bw'aba ate amazima tonagafuna. Anti okumugamba ekyo. Mu myezi 6 nawe ojja kuba omaze ofuna amatu. Angambe nga teganaba kutuuka. Muno naawe wali omutadde ku kakalu bulala. Naawe omuntu alina omugamba amazima. Ekintu ekyo kimanyi omuntu okulimba ekintu kizitowa bwe kityo. Nkimanyi. Banange nali mpulira omutima nga biruma. Gamba nga buli bw'olowooza n'akakalu ke mwasayininga ate byongerera ddala okukulumira ddala. Kati awo nasinaba kumanya amazima naye nga mulabula. Gamba emyezi kati kusigaddeyo 5 4 bwentyo. Omuwala n'akuba essimu. Omuwala n'akuba essimu n'angamba n'amukubira essimu. Mwana nali maze omwaka almost essimu ye nga ngirina mu ssimu nga simukubira. Oyo gwe nali ndowooza nti yeeye ayina olubuto. Essimu ye wali ogiina? Yes. Ng'omaze omwaka mulamba? Mukwano gwo? Nedda yali si mukwano gwange. Naye nga tomukubirangako? Essimu nagijja mu ssimu ya musajja. Bimuzibu. Kati ne ngitereka nga kimu kya posting nga nkiraba. Status omanye essimu bw'obanga oyina essimu ye nga ye talina yiyo status toziraba. Nze ebisinga nali mbirabira ku ki? Facebook. Kati ng'akuba essimu. Akuba essimu. Akubira omwami. Gireka nesooka nengisenyiwa nengireka nengiraba bulabi. Agikuba erinnya oliraba? Nali ngimanyi erinnya nti yamala. Namubuuzaako nti eno enamba ekukubira nnyo muba mwogera biki? Ndowooza n'amanya ekigenda kuddako n'adiriitinga enamba eyo. Kati nejja nga namba yokka. Naye ate nze mu mutwe gwange mweri. Ng'agikwata? Asobola ogikwata nga wendi. Mr. Colonel sigala wa mpitirivu. Olwamukubira mirundi ng'emmeka oli? 2. 3. Ono takwata. Bwebirema asindika message. Wira nkumisinga kolako ku makya. Nomuzaali saawa 6 oba nali ngenze mu kukola ki? Nsangako ka message yakubanga tebakwata. Nasindika message mbamisinga mulabako. Ku makya mbamisinga ku makya mulabako. 6 gwa kiro. Kagamba amisinga kumulaba ku buno obudde bw'okumakya ennyo. Yes. Ono atuuse okuleka mu buliri ku mpewo empitirivu. Omulenzi omuwala ye yasindikira ani? Anti olwo nalina okukeera ennyo. Ate akeera ate ng'essimu tagiraba. Tagiraba. Ne wabanga agirabye ayina okukola 2 ebindaga nti talinayo omuntu. Bana oyo omusajja naye nga mugezi. Oba yali amusisinkana kadde kisimanyi. Musajja gwe. Ebiwoobe mu nsi y'omukwano ye program mwe tuli mwebale nnyo okugiraba ate tukimanyi twabagamba oba nabagamba nti mu mukwano buli omu ebizibu bya njawulo. Kati wuliriza tuula okalire. Princess yeebuuza munne baamusisinkananga ddi kubanga obudde bwonna wali omulaba.
nga buli bwe mweyagalira bwe mwetaaga waali ayingira waka nga bukyaluse ansooka waka nesanga nga akayumba kange konna kali sweet akwolezezzaako nga yafumbye like nga buli kimu ono omwami bannange n'ogamba bwe sisobola kuva ku ono endagaano yaffe weeri ng'akola buli kimu ekirungi tosobola namulowooleza nti akikola omanyi n'emikwano gye nga giwakana ono tasobola kukiitinga tasobola naye ate omutima gungamba bano naye ndowooza bantu bali bwe bati nsirika kati myezi 6 giweddeko myezi 6 nti gitambula lumu nenkwata essimu yakuba ku maca omuwala jjukira nali njiraba bulabi nensirika n'omanya nti yoona akubye nengikwata ku olwo bwe nagikwata yavaayo mangu kisenge nanzijjako essimu awo nemanya nti kuyina kyendowooza kyekyo nava wano nentuuka ku dduuka nenkubira omuwala essimu nemugamba saga akwogera amanya galeke nemugamba gundi nze ndi sisita wa gundi neneeyita sisita waani w'omwami yampadde enambayo nti twogere oli girlfriend we biki kati nange njaga kubuuza mujjadde ewaka munnange omuwala yasanyuka nagamba yakuwadde enamba nange yasanyuka ombe tamanyi nti ali ku muyaaye mbegga omukugu omu bwati nga bwe kugambye nti Princess Shan omu bwati muwala wa Yesu kati n'agamba nga nsanyuse nange tusisinkane ddi manya emirundi gye naakamugamba nti antwala ewaabwe ng'agaana nga yeebuzaabuza egiri 3 alina endagaano nemubuuza nti akuwa buli kimu nagamba iye ansasula renti buli kimu akimpa kaweddemu nemugamba okay naye omutima gwange oba nali ndi muki awo tekyannuma nnyo kubanga wali oyagala wali kusooka kutegeera kyakuluma luvannyuma ndowooza nagamba njagala tusisinkane nkulabeko naye ate omukazi yali akimanyi nti ono ayina ki oyo girlfriend we yali akimanyi nti ayina omukazi mbuuza lwaki lumu napostinga ekifaananyi nga ndi naye nga tuli waka omuwala n'akiraba naye teyayogera yakomentinga alangamba kansirike yakiraba n'asirika ebyo byonna okufuna olubuto process zonna yali akimanyi nti omusajja alina ki kuba bwe namutandika nga awulira muri ekintu kimugamba oba oli mukazi we yakimbuuza emirundi buli kyetwogera nga tanakiddamu asooka gamba oba oli mukazi we omwami ono gwe n'oli ani gwe yali asoose ofuna nze gwe wano noono okutuuka okufuna olubuto gwe nga tonafuna mwana gende mu maaso kati muwala yeekengedde oba oli mukazi we buli kyembuuza nga tanakiddamu asooka oba oli mukazi we nemugamba yakugambako nti alina omukazi asirikako nama nangamba omanyi abasajja balimba akulimba ayinza okugamba nti talina mukazi kumbe ng'alinayo omukazi weeyo mugamba oba takikugambanga kitegeeza taliiyo
so twelaba ddi nga bw'okyogedde tulabagane nampa enkya okay netwogera ne gye tugenda okwesanga naye ng'oli mugumu ojja gendayo mulabe nga mpulira ndi mugumu naye omutima gwe nama ne ngamba lwaki nsinkana like stranger ono omuwala lwaki musinkana mpulira sirina budde bwa kumulaba kati tunyumye emboozi ki kati bwe nava ku ssimu yansindikira message naye oba oli mukazi we okozesa simu ye yonnyini yes nangamba oba oli mukazi oli mubuuza lwaki olowooza ekyo nti ndi mukazi we nenteekako message nti yes I'm his wife awo kaweddemu sajja tagenda kufuna mirembe ku nsi kuno emyezi mukaga giwedde anti gitambula nambuuza nti no muyina abaana nze mwesonyiwe nemugamba tuyina abaana 2 naye ate tebaliiyo tolina siina nakimugamba ndabe kiki kyagenda okuddamu kubanga agambye oba mwesonyiwe eya naye ng'oredde naye alina omwana anti alina olubuto lukyali lubuto kati nakola nangamba kale nemugamba omanyi nze kangende ojja ofumbe nangamba sigala anti sigala lw'abaana bo nemugamba nedda sijja kisobola kubanga mpulira sijja kisobola nange yanimba nnyo ekyo saakyogera nemugamba mpulira sijja kisobola gwe jangu ofumbe nze kangende omukulu talina kyamanyi omukulu talina kyamanyi oli yagenda sooka n'omugamba era ate bw'abimugamba tasobola kujja nangamba kino wakikoze nakola bwati ndowooza yamugamba kuba teyandaga attitude nti nina kyenkoze mukazi we oba girlfriend we kati ayeetankuulira olutalo nogobeera gwe tasobola kikola nze sina kye naawulidde ndeka sina kyemmanyi ye mbiwuliddewo nvaako okay kati awo nempulira omutima gungamba kituufu alina olubuto kati awo nenkifiiringa nti alina olubuto ebirooto byonna bibadde bituufu awo nempulira nti kituufu alina olubuto waliwo omukwano gw'omwami wange yamugamba oba tugende waliwo omusajja musabi tugende abasabire mufune ki omwana nga naye bambi alaba muluddewo kati nigwe muli nga ggwe ng'oli mukwano gwe tanaba mugamba gwe kiki muli kye wali olowooza nga ebbanga eryo mumaze ebbanga kinaye bbanga bukyo mwefuna mpaka kutuuka awo bbanga ki tuli myaka 4 mu myaka 4 nga like twali myaka ng'esatu awo esatu awo kitundu kale esatu kangambe bwentyo nga gwe muli kyokirowooza nga konogamba naye lwaki sifuna lubuto twakigezaako nengenda mu bapasters ne bansabira nengenda ne bampa eddagala nendinywa nga lubuto sirifuna kitegeera naye mami be bambi nga bangumya ojja funa olubuto ne nga dadi we nga ngamba omanyi okuzaala oyo firstborn waffe twasooka simanyi naffe twarwawo naffe twarwawo nga kiyinza okubanga kigoberera n'oguma nangamba ojja funa kubanga oba mbu yamala emyaka emeka nga tazaala maama we ng'ali n'omwami yes bamala ebbanga nabo kati nammwe nga mugumidde okwo yakubanga omulenzi si mugumiikiriza naye kitaawe yangamba bambi nga bombi banyugumya ngamba okay
kati omwana n'abula kati awo kugenda oyo wa pastor oyo yali omusomesa w'Abakatoliki bamuyita katikisito oba mu Luzungu. Katikisito omusomesa wa kereziya Oyo yali asaba n'ofuna ki ky'oyagala. Nange omusajja n'anvuga mmotoka ye ne tugenda. Jjukira ku olwo olunaku omuwala n'addamu nnaku esimu twateesa mwesonyiwe nno nga luli n'addamu nnaku esimu ate ne ngikwata. Nagamba nagikwata ne ngamba hello ne mwogera erinnya. Wangamba twateesa weesonyiwe omusajja. Ate ndaba okyamukubira. Omuwala yanziramu omusajja nze tangambangako nti alina omukazi. Ne mubuuza oyogera n'ani? Nayogera erinnya lyange. Yali akumanyi. Yes. Ngamba okay kale ntegese ebintu byange kati ngenda jangu ofumbe. Nangamba genda nange nzije nfumbe bwegannema mwekere kyenina. Mulekere kino kiyampa oba omwana. Yakyogera bw'ati yagamba mulekere kyenina. Ekintu kyenina. Mugamba okay. Nengenda nentamba era twava walumu fembi waka ne tugenda oyo omusajja yajja nampikinga oyo waka n'atula mmotoka ne tumutuusa ku mulimu ne tweyongerayo eyo no omusajja. Mugenda abasabire. Atugenda atusabire. Bwe natuukayo ayinayo abantu bangi eringa service. Nasooka nasaba naye ate nze njaga mulaba personal. Omu one on one. Yeah. Ne basaba. Service neggwa. Ne ntuula n'omusajja. Nambuuza kiryoko ono omusajja okusigalawo okuwulira buli kimu nti yes. Sooka asigalewo. Nangamba ono omusajja ayinayo omukazi. Nga tannaba kutuuka asooka wooli. Amutwalira ettooke buki. Sooka oleke. Simba wakati awo. Speed esusse. Awo ntabuse. Asaba akugamba nti ono yennyini mwami we yennyini. Bwe yakubuziza izito kabeerewo n'okkiriza. Gwagamba nti alina omukyalo omulala nti asooka wooli nga tantuuka wuwo. Omwami oyo gwe twaleka atuule yali eyantwala. Kati yali ambuuza ekyo asobola biwulira bye ngenda okugamba. Nga si ye mwami wo. Omwami twamuleka ku mulimu. Naye mukwano gw'omwami. Yes, nnyo nfanfe. Ye yagambye nti mbatwale wali babasabira oba oli awo. Tumanyi ono omusajja mwekakasa byasaba bituufu ate byabayogedde kyekyo. Omusajja n'angamba waze nkusabire ofune olubuto naye sijja. Kuba nza kusabira olubuto olufune kuba ndaba ozaala bulungi nnyo. Nnyo. Oyina abaana bo munda balungi. Bonna bali bwe bati. Naye sijja kusabira olufune. Kuba nja kusabira olufune otuuke olowooze oba ndugyemu. Labe ennaku like nga obonaabone akubonyaabonye omusajja. Kwegamba ekireetera okuba nga alaba tajja kukusabira. Kubanga alaba ayinayo ki? Omukazi. Ate gwe ojja ku regretinga nti ono omusajja gw'oyina ayina omwana ate naawe oyina so ojja kwegamba oba ndugyemu olubuto. N'alaba nga tekisaana. N'angamba sijja kukusabira. Sijja. Ky'oba okola omusajja mwesonyiwe. Kubanga alina omukazi asooka eyo n'amala n'ajja ewuwo. Ono mukwano gw'awulira. Awulira. Agamba kati nze nsinzisa mu maka bannange.
Simanyi kye yalowooza mu mutima kyekyo kyennyini kubanga no bwabeeranze kyendowooza nenga Mukama Katonda amakangasi kyokka mbadde jjukira baali bamuwakanira nga tebakkiriza nti kituufu era n'okukusitula okukutwalayo ng'amanyi nti mu butuufu mukwano gwaffe singa yali akimanyi nti amuyinayo teyandintutte. Omusajja yayogera ebigambo kati bwe twavaayo omukazi we bambi bwe natuukawo twafuuka bamikwano mukyala wa mukwano gwo mukyala wa wono Katikist nangamba bambi nanjagala nagamba osigayo tukyalira biki newe nagamba byonna bye bakugambye nga bigumu nga tekikolekeka okukyawa omuntu ng'obadde naye ebbanga eryo anti jjuka nkugambye emyaka 3 kale nkugambye egyo emyaka naye nga tetunakuyingira obufumbo twali tulina emyaka 4 kugamba mugenda mu myaka nga 8 kugamba love yakwata yoyo gwe nasookerako nali sikiitinga nange nga ndaba n'omusajja omulala bwankwana ndaba nti ono ali mukungamba kino n'omugambo waayo gundi ankwani oluusi nga mbimugamba nange oba nali ndi fara simanyi naye kati oyinza okugamba omuntu nti waayo gundi angambyeko bannange nze nali mbyogeranga naye ate bambi kyemanyi akimanyi nti nali sikiitinga wali oyina laavu eyannamaddala n'emikwano gyange bannange nga bambuuzanga naye gwe omusajja yakola ki tomukiitinga naye akukiitinga like gwe bakutonda batya naye nga omusajja ne bwankwana atya ng'olaba nga kisiraani nze ndaba oli andaba ono omusajja wange andaba nti waliwo angambyeko nemutuukako neneeropa neneeropa naye bannange olemwa kati muvaayo mu kusaba mukwano gw'omwami tuvaayo mu kusaba omusajja nangamba naye mwana gwe mpulira bimpweddeko ate mazima kubanga ono omusajja nze mwekakasa naye mpulira nze olaba aganye n'ogaana tasobola kukusabira nangamba sijja kusabira mpulira nze mwewuunya mpulira ono omusajja kino yakikola nemubuuza kati ebyokwewuunya sooka obireke tukole tutya bwe mutuukako omugambe bye bangambye oba mulimbe oba nsisirikire nangamba byonna bye bagambye byoba omugamba oba gwe mukwano gugwoba obimugamba anti ajja kumbuuza omutuuka ajja kubuuza pasita akugambye eki so nalina okwogera bye bangambye nange natuukayo byonna nembimuteera ku mmeeza bagambye olina omukazi bw'oba ova eri ojja n'oyita wano ew'omukazi n'omuleetera ettooke enkoko buki n'olyoka ojja ewange nangamba naye abantu bamanyi okutta amaka ga bannaabwe oyo agasse kale mbuulira waliwo ekintu nakimu kyengana okuwa ate bagambye nti ogana okumpa ako kali katuufu buli kimu okimpa sigenda kuwayiza nti naye bangambye oyinayo omukazi tonjagalangako osooka eyo otwalayo amatooke like buli kimu kyonna kye bangamba nze nakimugamba n'alayira nze sobola ekyokunsabira bagala kuuta amaka gange bagala gatta ku ebyo byonna aganye n'okunsabira agambye sijja kukusabira kuba nkimanyi ozaala nkiraba nti ozaala era osobola kufuna olubuto n'ozaala naye okufuna olubuto
tonjagalangako tekikola makulu. Yangambye sijja kusala ofune olubuto obonabone. Kuba era omusajja oyo yagamba yayinawo omuwala ng'ali mu egi zange. Nagamba nkulaba mu kifaananyi ky'omuwala wange kuba saagala obonabone ng'ono omuwala wange. Kwanze sijja. Ate yansabira navaayo bwentyo netuuka ewaka. Kyembadde mwagaliza embazze kibuyaga asudde Tronas Dry Cleaning ebujuuko kyekyokuddamu kyo bya dry cleaning services. Twoza engoye za buli kika, emijoze, uniform, gomesi, amasuuti n'engoye z'emikolo zonna tusangibwa bujuuko Katete stage awo ku Kalongooti ku kkubo eridda ekyebando. Leeta engoye zo mu Tronas Dry Cleaning tukwoleze ku bbeeyi layisi okumanya ebisingawo kuba ku noti 7 42 4 7 Tronas Dry Cleaning ebujuuko. Tronas Mart Store bakafulu mu kutunda emifaliso bakuleetedde emifaliso egy'omulembe egiriko eragala mufaliso gwa ssomero omugango ogukuluma jangu mu Tronas Mart Store tutunda emifaliso okuva ku inchi 2 n'ekitundu okutuukira ddala ku inchi 8 ku 12. Tutunda piro, blanketi, amasuuka n'ebipiira ebyambaza ku mifaliso biyite bimakintosh beeyi entono. Tusangibwa Nansana Hoima Road opposite Ivory ku Mayembe. Okumanya ebisingawo tukubire ku noti 772 275 Tronas Mart Store bakafulu mu mifaliso. Ebiroto ebiroto kwe awo ndowooza we nalootera ate kiri nti bali mu kuzaala. Oba gwe omwezi era gwe omwezi gwe nalooteramu gwali mwezi gwa 10. Gwe gwe bazaaliramu. Omawo waka ng'otuula. Namugamba kusigadde gwali mwezi gwa 10 nga namugamba Desemba nkuviira. Bw'oba tongambye mazima nti omukazi gy'ali. Emyezi 6 lwe giggwako. Emyezi 6 giggwako mu Desemba. Bw'abanga gy'ali ng'owulira tomwagala nti nga muwana option. Wanga omanye omukazi gy'ali. Mbuulira. Kale ntegeere manye nti. Kati tuli babiri. Wanga oyina omwana nsobola okitegeera. Obwana mwana muleete wano tumulere. Nze namuwanga option bw'abanga gy'ali nkimanye nti gy'ali. Bw'abanga tomwagala nkitegeere nti omukazi tomwagala. Naye omwana talina buzibu, talina musango. So muleeta nze neemulera. Gamba naye mukazi gwe bino by'oyogera obijjawa? Nze sirina mukazi. Tonaba like obijjawa? Amanyi waliyo ebirooto byatandika dda. Ebirooto byazze mu reality. Kati awo mwezi gwa 11 waliwo mukwano gwe omusajja yali alina omukazi naye nga oluzaalo nga lwabula. Kati omukazi yankubira essimu n'angamba bannange Shaani bawo tanaba kugamba nti nafuna olubuto. Ate wafuna olubuto like angamba atya nkimanyi bba wange yamugamba kuba bamikwano bali bwe bati. Nange nga nkimanyi bamikwano. Nkimanyi yamugamba nti nina olubuto. Yagamba nimugamba nze olita omanyi nti musirifu tasobola kubingamba. Era oli tasobola. Gamba mwana gwe nafuna olubuto kati tuli mwezi n'addawo n'anyumiza engeri yalufunamu nasooka kusaba asimanyi n'embivaako kati n'enzira mu mwenge. Eyevaako. Nga ebyokusaba sikyasaba anti nasaba nnyo nebikola nebigaana. So kati nagenda mu mwenge olubuto nalufunira mu mwenge nga ndi mu kunywa omwenge. Sooka oleke ayalumuwa yamutegeera. Ye bbaawe. Yali bbaawe naye ng'anywa nnyo omwenge ekiseera ekyo ng'akooye ebyokusaba. Kugamba mu kunywa omwenge awo omungi we yafunira olubuto. Yes, naye nga lwa bbaawe. Okay. Kati ne mugamba okimanyi njagala kugenda
ate genda njaga kuviira ono omusajja kuba nze ndaba no future teriiwo. Soka sizaala ndoza nakyakiraba bulala. Ekyokubiri yafuna omukazi uyo yali lubuto kati nze takyandabawo. Nambuuza nti gwe obijjawa ne mugamba omanyi kyogenda okunkolera tombuuza bingi nkolera ekintu kimu nkimanyi ojja kikola. Buuza bbaawo nkimanyi bbaawo oyo akimanyi nti ayinayo omukazi oba ayinayo omwana. So buuza bbaawo omubuuze bw'oti ono ayinayo omukazi oba tamuyina, ayinayo omwana tamuyina, nkimanyi ojja kikola ate bba ajja kugamba. Nangamba naye mwana we ekintu ekyo nga tekikolekeka. Ne mugamba ojja kikola nno kubanga ensonga lwaki nkutuma njagala ngende kuviira ono omusajja nga bonna bamanyi nga nkimanyi nyina obukakafu nti yakikola. Situuka eyo ne ngamba namulekera bwereere oba zaali ngambo simanyi oba like byali birooto just njagala ndabe reality. Nze nina omutima gungamba nti kino kiri bwe kiti naye njagala nkakase ensonga eno ntuufu. Yes. Kati omuwala yakifuna n'akitereka kumala wiiki ezo bbiri. Wiiki bbiri. Nankubya esimu, Princess wange bannange amaka gange nze gansobedde omusajja takyampuliriza simanyi njagala onsisinkane twogere like oba ontwala mu forest oba ontwala mu kkubo like nze gy'ontwala wonna njagala kubuulira ompe ku magezi. Omutima omanyi kiki kye nafuna positive eva eri kye namutuma. Yeeyo gye nafuna. Nengenda ne mugamba waliwo akafeeyo mba bakayita shooters. Tugende tubeereko eyo. Ne mugamba twesange ku shooters. Osangawo. Nasooka nanoonya engeri gyantandikamu ate omutima gwamugamba oba ono bwe nkimugamba bannange hey oba ajja ggwa eddalu oba ki ekigenda omutuukako. Kyanze omutima gwakalubadda. Ese ekituufu wakitegeera. Olwadde nkimanyi positive gyegenda okufuna. Nangamba omanyi lumu lwali lwakuna tuli omusajja wange ng'ali wali ku betting n'ateekayo emitwalo 2 ne bazitwala n'enzija ne tuteekayo nange nali n'ebiri ne bazitwala ne mugamba wano tuveewo tugende waka tulinnya booda gyantwala simanyiiyo binnya wona tewategerekeka ne mubuuza eno bannange tulagawo ate tokimanyi gundi yazaala ayina omukazi n'ayogera erinnya ly'omusajja wange anti ngenda mukima wali agenze kulaba mukazi we n'omwana omwana bazaala dde omwana mukulu mu motoka mu kupiki anti balina piki egende kuba mubinnya omuwala abuuza neeno tulagawa ati ngenda kukima gundi ayinayo omukazi n'omwana tokimanyi nti bazaala. Omusajja yakyogera n'amaani asirikako anti kyajja nga tagenderedde. Yes. Naye gwe nanyini kyakifunye. Gwe kati yakitereka kumala weeks bbiri nga anoonya engeri gy'akingamba. Bwe yakingamba nensiga nti okay kasita kinali njagala nkifunye kati njagala ki. Nze ngenze. Ate ne mugamba totya nze sigenda mugamba nti wangambye. Kwa nange nkimanyi bwe mugamba bizibu. Bbaawo ayinza okunyiiga wakoze olugambo bikiye so ate saagala kwonoona amaka ago nze sijja kimugamba. Nze kyembadde njagala kyekyo ngende ng'amanyi amazima gali gatya. N'abantu n'amikwano gye mukitegedde nti ekintu tekintwala kyekyo. Kati bwe navaayo nali ndi mulwadde ne mugamba ngenzeeko ku ddwaliro waliwo eddwaliro etwateranga okukola ki okujjanjabirwako. Nengendayo esimu yange ate tebagibba.
mukujiba nga nkubire simu nti ndi mukogera naye angamba jangu ng'oluddeyo biki omusajja nga ali waka mugamba nsijja kati ensobo ne baginyakulako omukwano gwange yali e Kampala nakubira mikwano gwange eweeye Mbarara yali siwala nnyo namugamba bannange Princess mukubire essimu naye ng'essimu ye teyitamu ejjo yabadde mulwadde ng'agenze ku ddwaliro simanyi kiki kumuwuliza kati simanyi kati ndaba gwe gwayinza okumutuukako mangu kati eri gye nali nkola nange nga yakubira neiba ate w'okudduuka omulala namugamba nsaba ku Shine oli n'aleeta essimu bwe yagireeta nangamba omanyi nakubidde ono omukwano gw'oli ne mubuuza kino nakiri nengamba oba naye ngende mugambe naye jjukira njagala kumuviira omusajja nga sikoze eki nga simusiibudde agenda okiwulira nti nagenda ono mukwano gwange ate yali besiti wange nga saagala mugamba kuba ye yali amuwakanira nnyo nga buli we mugamba nti kino omusajja agamba bakulimba oyo ate bakulimba agamba omusajja we tasobola kikola tasobola nga muwakanira mu mukwano gwange amuwakanira kati ntule gungamba bangendeyo omugambe ekyessimu ng'egye ya bulamu natuukayo ne mugamba buli kimu banamaa ne mutunuulira bwe nti mutuma gungamba oba mugambe sijja mugamba nti ngenda muleke nangamba naye ngontunu nimugamba alina kinjaga kugamba naye ntuma gungamba sikigamba kireke agamba kale muntu wa bigamba butono wandi omuwala oyo nangamba ngamba mbuulira kizibu ki nimugamba njagala kugenda nyina kuva mu maka nze ngenze njagala kunooba nga yakuviira musajja njagala muviiramu essanyu ate akoze eki nemuyitiddemu ako kasitole k'oyo omuwala ke yangamba nti nafuna amazima nti kino na kino na kino anti jjukira bwe naroota namugamba ebirooto oyo omuwala kati bwe namala omugamba kiri nti nkinakifunye byonna amaze obiga nangamba nze naliwo nga bazaala nfudde naye nga naye talina bw'akikugamba mukwano gwo akwagaliza obufumbo bwo naye talina bw'akugamba nti munnange yangamba nze naliwo ate jjukira oyo muwala musawo nemubuuza gwe waba bazaalisa nangamba ojjukira kino ekiseera nga mukyala wa brother wange azaala nti twali ku kanso nti ye katanda kaabwe kali bwe kati n'akaffe kali wano kati obwedda nga ndaba omuwala ali awo ku katanda biki naye nga simanyi nti ye mukazi waani wabbaawo kati nga ngenda eri mu toyireti biki nendaba omuwala ng'akola bw'ati ye yali tamulabaawo awo ng'alabawo omuwala agamba oyo noyagala fuuka oli n'agamba ye n'agenda n'atereza yuwayo amazzi n'asimasimulayo n'agamba jangu ofuke wano tofuna ki infections kati ate n'agenda mu kuva eri gye yali ava amusisinkananga omusajja amukwatiridde ng'ebisa bimulimu omuwala omusajja tamanyi nti ono mukwano gwo amumanyi bwe yamulaba n'ayagala okuta omuwala aduke kati mukwano gwange n'amukola bw'ati bwe yamala okumuta baanoonya omusajja nga tebamulaba teyaddamu kulabika bannange omuwala n'agenda n'agamba mama we famire yo n'omuwala bamanyi nnyo ndinga famire ewaka bamugamba omanyi nalabye bba wa Shani kino na kino naye kati muloonya simulaba enamba ye nagisuula sigirina oba nkubire Princess akole ki ampe enamba ye munoonye naye ate mba mujoze wuno omulabye mu kino kati mukubire okumutaasa sijja
banange ne banoonya omusajja nga tebamulaba. Ne banoonya omusajja nga tebamulaba. Ng'atambatambula n'amulaba ku koolansi. N'amulaba makati ga koolansi. Ne bamuggyayo nga mmotoka zaagala mutomera. Awunze. Bwe bamulaba omuwala n'amugamba, sikulabye tondabye, omanyi sikumanyi. Kola bintu byo. Sijja mugamba. Omuwala yasirika. Kati nze nga njagala kuvaayo ne mugamba, njagala mukwano gwo. Gweweekakasa nti ono mukwano gwo. Nali mumanyi naye nga njagala ye kennyini addemu agambe nti ono mukwano gwange. Omusajja. Ne muyita ne mugamba njagala tutuule abantu abo basatu. Gwe? Nze? Gwe? Mukwano gwo gw'omanyi nti y'oyo mukwano gwo. Kyekyo kyabaawo ne muyita ne tutuula ne tunyumya ne mugamba nti ono omusajja alina omwana. Tamuyina. Omusajja n'agamba nze sirina mwana, n'afukama n'akaaba mu maaso ga mukwano gwe. Ng'agamba talina mwana. Talina mwana, nze ono mukazi gwe nina ate sisuubira kufunayo omulala. Sirina mwana. Nange nawulira obusungu. Ne mugamba nti ono omwana bw'abanga gy'ali ng'oli mu kumwegaana. Ffe tulabe tunamuziike. Mukama nsonyiwa ekigambo ekyo. Kuba nakyogeranga lwa busungu. N'agamba n'alayira afe bw'aba gy'ali afe. Kwaze sirina mwana. Tolaba oyo omwana gw'ongamba bw'aba gy'ali afe. Ngamba naye omusajja gwe nga weekaza. N'ogamba nti omwana waafe. Really? Ndowooza omulaba Tronaz Media kwebaza otwekuumiddeko kuva lwe twatandise okubeera naawe. Princess nga bwekugambye nti story empanvu awo nno ndowooza tugenda kukoma wano ekitundu ekyokubiri tujja kibaleetera nga tutandikira awo wennyini gwe ddala ddala taata w'omwana ng'okimanyi gy'ali ng'oyogereko ekigambo omwana omuwaayo lwaki olimba yogera amazima gamba nti munnaayi byasoba omwana gy'ali naye kandeeta omwana waffe tukole ki naye amwegaana. Njagala osiibula omulabe wa Tronaz Media ng'omukakasa nti omuleetera ekitundu ekyokubiri akakase abaana batabani ba Farawo ng'obuwa bakoowa. Nze njagala ondootereko ogonondooterako ki ate nze nkulinako oluganda ndyoke nkulootere. Ate oli gwe wali olootera wali omulinako oluganda? Wali yali bba wange. Mwali mwafuuse ba luganda? Omanyi bw'obeera n'omuntu muyina bondi eno. Eyo bondi eyo myaka 8. Eyo eba bondi nga ekola ki etegeerekeka. So omulabi wa Tronaz Media nkusiibula kati tujja kuleetera ekitundu ekiddako ate nga masavu asigadde nga Princess. Sigadde nga ndi Princess Shan. Bye. Beere bulungi. Welaba.